Eleva ekitundu kyakubiri sawa yaffe yakubiri ya program the Springboard mu kaseera kano twegattiddwako Dr. Saul Kaggwa okuva ku ddwaliro lya gavumenti ekkulu e Mulago era nga tugenda kuba twogera ku nsonga ya kookolo akwata emimiro n'ebyenda mu lufuutifuuti kye bayita gastrointestinal tract cancer. Agenda kuba atulungamya kyeki omanyi otya nti omufunye era otegeera otya nti omufunye bw'oba omufunye osobola kuddukirawo okufuna obujjanjabi era wejjanjaba otya so bw'oba nga tonnamufuna osobola kumwewala otya. Mu kaseera kano nsaba akulamuseeko katono ate tutandikirawo. Dr. Kaggwa ssebutusanyusa okulaba. Kale nyabo nange nsanyusa okubasanga. Namusa kuba tulaba. Nsanyusa nnyo era namusa abalabi ba KTV. Mwebale nnyo kwekuumira ku mukotu, mwebale nnyo kwekuumira kumanya. Amanya nga bw'amaze okunyanjula yenze Dr. Kaggwa Saulo okuva mu ddwaliro erya gavumenti ekkulu e Mulago era nga nkola mu kitongole ekirongoosa naddala ekitongole ekikwatagana ku kulongoosa endwadde ezikwata mu byenda n'ekibumba ebiwe bityo. Nga bw'abanyonyodde tukola ku bizibu bingi ku ndwadde za bika bingi naye olwaleero tusazeewo nti essira tulisimbe ku kookolo akwata ebyenda n'emimiro mu luzungu gwe twandiise gastrointestinal cancer. Okay. Kookolo buli kitundu ky'omubiri kisobola okulwala kookolo. Era tetusobola kwogera ku kookolo yenna netumumalayo mweno program. Naye mu byonna tuyina okumanya nti kookolo waali. Ekyo tukikkirize nti waali. Naye ekisinga okubeera ekyessuubi nti kookolo ye waliwo asobola okumwewala. Kookolo ajjanjabibwa. Era kookolo mu biseera ebituufu awonyezebwa. Mu biseera ebituufu dokita otegeeza ki? Mu biseera ebituufu olina okuba nga ogenze n'ofuna obujjanjabi obutuufu obumanyiddwa. Kubanga nga bw'omanyi bangi obawulira eyo ku muzindaalo jangu tujjanjaba kookolo naye nga tukimanyi nti abajjanjaba kookolo era awali essuubi ly'okuwonezebwa beba abali mu mateeka amatuufu aga gavumenti malwaliro ga gavumenti. Malwaliro gonna basobola okukebera ne bamanya nti olina kookolo naye waliwo amalwaliro agamu nga tebasobola kuwa bujjanjabi bwa kookolo. N'olw'ensonga eyo kya mukisa nti eddwaliro ly'e Mulago osobola okujjanjabibwa kookolo n'amalwaliro amalala nga Cancer Institute n'amalala. Musawo, kookolo ono nga bw'omwogeddeko twagala okwongera okufuna ekifaananyi yatya? Kookolo oyo ye kookolo akwata mu mimiro. Mu mimiro ntegeeza wano w'omirira emmere n'ogiwulira ng'ekka mu lubuto. Kookolo akwata mu byenda ebisooka waggulu bye twandiise stomach. Kookolo akwata mu byenda ebiddako awo bye bayita small intestines. Ne kookolo akwata mu kyenda ekinene kye bayita large intestines. Era awo twalira ne kookolo akwata mu kibumba ne mu kataago oba ennuuni. Ndowooza twandize ku kiki ekireetera abantu okufuna kookolo nga kookolo yeeyongedde nnyo ensangi zino. Kituufu okutwaliza wamu kookolo yeeyongeddemuko naye ekimu ku bimuleetedde okulabika ng'eyeeyongedde nnyo bwe busobozi bw'abasawo n'amalwaliro okumukebera. Nti kati abantu bangi basobola okukeberebwa ababa bamuyina ne bategeera nti bamuyina. Okwawukana ku mbeera bwe yali emabegako nga owangala ne kookolo wo yakwatibwa ekizimba kyekyamusse naye ng'obusobozi obukebere oba ekizimba kyalimu kookolo oba kyali kizimba buzimba nga tosobola kukimanya. Awo nakulira awo nga omuntu azimba olubuto ne bagamba yalwala entumbi. Essaawa eno nkimanyi nti abamu ku abo abaali bali nga balowooza nti balwala ntumbi yabanga kookolo. Kubanga omuntu bw'alwala kookolo
w'ebyenda olubuto luzaala amazzi ne luzimba nga lujjudde amazzi kati mu Luganda olwadde obwo babuyita ntumbi so ng'oyo yabanga kookolo. Tusooke tutunuulire dokita ekivaako obuzibu. Ebivaako obuzibu bingi ebimu tusobola okubyewala ebirala bya butonde nga tetujja kubyewala. Ekisooka waliwo abantu abalina olulyo oba omusaayi ogutawaanyizibwa ennyo kookolo nga tugeze maama wo oba taata wo yalwala kookolo kati bw'oba mwana w'abantu abo naawe oba oyina emikisa mingi egy'okufuna kookolo kati kitegeeza ki nti ekyo bw'okimanya otandika okwekebeza nga bukyali kubanga kookolo agenda okutta omuntu ebiseera ebisinga ng'amaze emyaka mingi ng'ebiri esatu naye nga tekimanyiddwa nti omuntu amuyina. Kati bwe twekebezaayo ensonga lwaki tugamba nti omuntu wandyekebeza tolinda kulwala. Ate ekyo kizibu nnyo tolinda kulwala oba mu Bafirika bonna tutiira ddala okwekebeza musawo. Kituufu. Ate amawulire gali amabi. Kituufu. Waye kampangale n'obulwadde bwange bwe simanyi. Kituufu naye omuntu atya amawulire amabi mugereza ku muntu ayita mu kibira ng'amanyi mulimu emisota n'ayitamu mu nzikiza naye mu kifo ky'okutwala ettaala amulisi gy'alaga nja kulaba emisota. Leka sirabe emisota naye ng'akimanyi mwekiri. Ng'ate akimanyi mulimu emisota. N'olw'ensonga eyo tulina okumanya nti obulwadde busobola okujja ne tukikkiriza kuba tuli bantu naye ne twekebezanga bwe buzze tusobole okubumanya nga bukyali. Ng'oggyeko ekizibu okubeera ekyensikirano. Nsonga ky'endala. Ensonga endala by'embeera mwe tuwangaalira bye tulya emirimu gye tukola n'ebintu bwe bito. Kati kantandike ku byokulya kyebuvuddeko eyo mwawulira omukulembeze w'eggwanga ng'agamba nti ŋŋenda kuwera ebinyeebwa ebitundibwa nga bimaze okusekulwa. Ebyo ebise abasinga ne baagala kikyagala kutujja ku bizinensi ayagala kutujja ku mmere yaffe. Era endulu yali y'amaanyi naye yali amaze okumanya nti kuba kimanyiddwa nti entereka y'emmere y'emu ku byongedde kookolo w'omubyenda okweyongera. Waliwo obuwuka obukwata emmere eterekeddwa obubi bwe bayita aflatoxins. Bwe muba mumanyi mwe nga abalaba emmere waliwo we mutereka emmere n'osanga ng'erimu empumbu. Ebyennyanja ebikalu otera olumu okubiraba eyo mu katale bijjako obuntu obweru muke ne mutera omulaba ng'alimu empumbu awumbye. Ebinyeebwa nabyo naddala ebyebisekule nabyo biwumba oyo aflatoxin. Kati okuwumba kuno bwe bulabe? Obwo bulabe bw'amaanyi kubanga aflatoxin oyo oba empumbu emanyiddwa nti eriita kansa ow'emirundi mingi ddala nga kwotadde ow'omu lubuto mu stomach ow'omu kibumba n'ow'emu mimiro. N'olw'ensonga eyo entereka y'emmere ennungi okulaba nti tekwatibwa mpumbu kintu kikulu nnyo nnyo nnyo. Ate nga naawe okimanyi nti ebinyeebwa by'omu kibuga muno ebisinga byonna biterekebwa okumala ebbanga eddene ne biwumba. So n'olwo ekyo ku mmere ekyo kyekimu ku byo entereka yaayo. Ensonga ey'okubiri ku mmere bwe butalya mmere erimu birungo bimala naddala ebibala n'envendiirwa. Ebibala n'envendiirwa birimu ennaku zino mukiwulira nnyo naddala ababeera mu mbeera kubeera antioxidants mukiwulira nnyo naye ebibala ebyo ne greens birimu ebirungo ebiyamba omubiri obutafuna kansa. Kale abantu bw'obanga tolya mmere eyo erimu bibala erimu greens ezo vendiirwa kyabulabe. Eyo y'ensonga endala ebyo ebyendya. Ensonga ey'okusatu ku byendya kwe kulya emmere ereeta omugejjo. Emmere ennyama eyitiridde kasita ogisussa ey'ekigero yandibadde etya?
teriiko kipimo naye twandigambye nti bw'oba osaze ennyama gye tusinga okwagala y'enkoko n'ebyennyanja eyo eyo red meat eyo yennyama eyo ey'omusaayi eyo ey'ente ey'embuzi egimanyiddwa nti n'akabirizi kantu ako tebaagala kwogerako emanyiddwa nti ereeta obuzibu amazima tugakkirize ereeta obuzibu erina kuliibwa bbalirirwe nnyo kwegamba kansa talina kintu kimu nti ekyo kimu bwe naakyewala nja kuba mmaze wabula olina okwerabirira mu mitendera mingi nnyo nga kwotadde ebyokulya nga kwotadde n'okwekebeza ensonga ey'okusatu oba nabyo nkiyite kyakulya oba kyakunywa omwenge omwenge gumanyiddwa nnyo mu kuleeta kansa ow'emu mimiro gye tuyita esophagus kansa ow'ennuuni bagita nnuuni mu Luganda kalulu ye gallbladder yennuuni pancreas ke kalulwe endulwe akakaawa ye gallbladder kakaawa yendulwe waliyo ekitundu ekirala kye bayita ennuuni mu muntu omuntu alina kiyamba gallbladder ke kawago gallbladder si ke kawago akawago ye urinary bladder ako ka musulo olw'okuba bladder kati kati nno omwenge guleeta kansa w'emimiro guleeta kansa w'omulubuto guleeta kansa w'ekibumba olwekyo oba oyiwayo ku mutima mugamba nti njiwayo ku mutima manya gy'oyiwa ensonga ey'okusatu kwe kunywa sigala oba taaba taaba naddala kansa w'omu mimiro taaba kikulu nnyo lifestyle butakola exercise kati awo ne tudda ku lifestyle buli lwoba nga tokola emirimu oyinza okuba kale nga oli musajja mulimi nga exercise weeri ekumala naye bw'obanga otuula mu ofiisi osiiba otudde ovuga bodaboda yosiiba otudde weetaaga okukola dduyiro dokita akadde katuliiridde owejjokolera akadde kaweddeyo ebyokwogerako bibadde bingi tutandika butandisi naye akadde kagaanyi kakati abawuliriza abalabi mwenna neyanziza nnyo akadde ako kemusobodde okutulaba ebyokuyiga bingi nnyo mbasiibula nga mbategeeza nti kansa awona naddala nga weekebeza n'omutegeera nga bukyali n'olw'ensonga eyo gwe buli omanyi nti oweza emyaka 5 okudda waggulu tolinda bubonero bwa kansa kuba kati sibwogeddeeko genda weekebeze omanye ekikuluma nga bukyali si buli ekirumanga alusa nti aba alusa ebimu tebiba alusa zinyoola emimiro simanyi gibadde gitya genda weekebeze akadde tekajja tutumala tukwerekereza musawo tweyanza akadde ketukufunyeeko ne information gyotuwadde ebadde ya mugaso nnyo nnyini ddala abatulaba kambasiibulire wano olunaku olwaliro tuddingana lunaku lwankya musiibe bulungi mweraba